Dilani yaliwo. Anga yakatandika. Alina okubanga yali amulaba wali eri ku mmere. Yali alaba mulabe? Balenga nti Dilani yaliwo nti nga relationship enagiwaludde bagimuweemu abalongo. Ne walabye musumba bwe yagambye mbu yabasanga bombi n'amugamba ono muganda wange. Mukalo n'angamba ono muganda wange nange nekubira mukyala Sara. Ne mugamba abaana ba mukulu ngamba manyi bonna. Why? Era leero ekindeese anti mwana Kalo alese muganda we. Ne Kalo wakukusa relationship. Batulaba muntu amusiba Gome simulaba muntu abeerawo. Nga mugamba muvuuka afaayo. Mwana bamwagala mu famire. Kati nze njagala okubuuza. Sina lupapula nja kuwandiikira. Era tete simu yo nkutereko kwa kanyinzo okerabira atenga ka makulu. Wana. Ndako. Ogamba nawe runtu osiza bana. Saimo kankugulira. Alenga ndi muntu mukulu na neshwalata ne banaye. Wakaba kuita daddy yakomyewo. Bali proud of me. Kakati mu biseera bino. Oyo. Kati no madam. No mulala nakulage wana. Kabafe. Betwala kusigaza ku bantu bafe. Obeera awo ng'ebintu obimanyi. Ono. Nono. Bali wano bonna. Naye ate ono. Kubanga ono yaliwo mu 20 tefine gula omwaka ki simanyi tugende eri ala nati jaga kujukirira ku telefine gojukirira 2016 officially ye 16 17 nga ono yakaveri je bamukuba nagwa muzo aliba ngamba nti ono n'omugole kamba mbani mbaya nedda ate ono yali yasibira wano naye wano nga waliwo ono ne batuula kisajja kikulu ndekera era olugambo lunyuma bannaye ebyawula wali ne wano kati ono amanyi nti ono ali wano ali wano ono amanyi nti ono ali wano nenga ati public information kati public secret twagala babuza ko sebo ne banya mugamba mutya akansusenti muli bulungi amachago olunaku olwaleero abagole baffe tugenda banga tubaba wa mu lutambula wali mumanye ebyabadde ate mu mix jukira mwali munono bannayo industry ya Uganda yeno waliwo wano era kyekiwalanya ono bamusuuta nnyo bane mwabwatudde ku bingo obate munnabwatulamba jjukize yala kugaba sente za kitundu kisooka naye nga obata nabwatula kwata kodi yaffe ya star 2 38 star 10 hash star 2 38 star 10 hash kodi yaffe gikwate okusobola kubanga ate obwatula bingo amakya gonna kolobwe enkomawo ngenda kubanga ngaba specifically sente ezo yagenda kubanga ate awangudde kakati gwatana bwatula gwalagenda ku bank yaba abasoose genda maaso ku simu y'essaawa zino tandika okubwatula kodi eri star 238 star 10 hash okusobola kubanga ate ofuna emitwalo 10 amakya ag'olunaku olwaleero tabula tubeebaza mwebale kubanga muteeka mu sente tubakubiriza namwe mugendeyo mubabeere nga mubatuwagirira festive season eno ate abakulu nabo bafuneko ku sente webali nansa naawe okustage eyo ku masitowa gowe naabeetaaze gendayo okusobola okubanga ate weefuna protein enteeketeeka obulungi ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala. Ninkujukiza nti Fabulous Freeman Hypermarket ayese maduka yeka wosaanidde okulabika nga ogula buli kalonda gwe weetaaga. Kati ate nalabye abantu bakola packages z'okukyala.
mujje tugende tugula ebintu ng'obijja awantu waawa abaana okukyala bakuwanisa ennyo bannaye nze mbabuulira ennaku zino bw'oba tonywedde omukolo guleke era ndoza katonda ffe anatusonyiwa kubanga naye ebintu abiraba byereeze ate nga naye atulaba tuli bw'oba tosobola ddiko na photography w'amaanyi tuli bampala enywera migwa kuba kati olaba ssente za kukyala nga kwanjula setup yokka ate bambi abakazi nabo bebaagala eyo pressure eriwo nedda twandikoze kino omugamba naawe ndaba ng'olaba ensonga z'okukyala tezinyuma kusaba omukyalo oli musabayo busabi olwedde otusabiriza owako n'omuliisa ki kitegedde bulungi budget erina kuba yamwamiwo tuli awo ku Fabulous Freeman Hypermarket wokka we nkugamba nti genda osubire tuli biseera bya gandalo era nga nkugamba nti duka misinde olabike nga ate ofuna ku stock oyo nga tannaggwawo sagala kutusange nga buli kimu kyolonda amasa makalu nga tuli ku sold nga bakugamba container ejjabuzi jangu tukyuse tukoyo okutuweera emmere mu dish enkadde zitalina hando tujja munaku nkulu lekobere n'emmere ngeri presented bulungi nga esefuli bagamba kimu wali eri ku hypermarket wali ku hypermarket manjajja yalinanga esowani ze za Christmas era mama nga akyazirina ayina ezo sowani ze mutaliiramu nkyala n'akazi bwe nkulamusiza ng'atereka nyenda okugenda naye nti wali kyakkola kiyisizaawo ffe jjajja yazirinanga era zivayo ku nnaku nkulu ne bazijjayo ne fooko nola fooko gyotalabanga kunolaba ekijiiko nga tokirabangako yanjawulo ddala ate no ekinyiiza mu bijjayo ate ne mubyoza Christmas yedda yali ya tabbu nnyo ne gavumenti eno egyonoonye anti baatugaba buli kimu tunyinze gavumenti Nefujukiza nti Linda's Boutique awe mengo nga ku Rubies be banyamba za olunaku olwaleero nga bano bakugamba nti basobola okwambaliza omwana omuto omwana omuwala omuto omwana omulenzi sako n'omwami wo ba boyfriend Santa for olunaku olwaleero tulina end of year party mwewa mwemba temuyina it's not a problem tugenda kwambala ki cheerleader outfit z'aba cheerleader katulabe ku magulu g'abakyala ba telefayina saagala byekwaza ate kiri ku lukiiko olutegesi bw'ojja bw'oyambadde besitegeera ng'oddayo bw'ojja ng'oyambadde kala gye sitegeera baatugambye red white ne black so ffe tugenda kweyagala bw'atannafuna kirabo duka misinde wali ku Linda's Boutique olabike nga Santa wo bw'aba mwami ogende ku Linda's Boutique men collection bw'aba mukyala jangu wali ku Linda's Boutique a ladies collection olabike nga omufundira obuvaazi oba akagoye akalungi nga kagenda kuweesa ekitiibwa nga nawe onomusanga nga akambadde agakakwambala paka kakutuula kakati nze embuuza Santa wange waba mukyala nsobola okunzikirizibwa omugulira bikini ate onomuganyambaliramu ndaba beekutuuka Noti musavu noti munana 12 nsamu mwenda nsamu mutano 0708 12 79 75 Imagination niyo kanga Santa o mbona mukirabo kya Santa ekya bikini nga Santa o ye gundi ono naguba kwa denga Santa nomuletera bambi ekisulo bino kuyamba kale tuwo olugero lw'olwale todda mu bibuuzo bya kisibu emboozi mu bufunze my daughter met a man on TikTok muwala wange yasinkana omuvubuka ku TikTok fell in love fast got married faster and within a month she was dead yagwa mu mukwano mangu n'afumbirwa musajja mangu era mu bbanga ttono nga mufu kyajja kitya. When my daughter Linda brought home a young man called Kelvin, muwala wange Linda bwe yaleeta omuvubuka amanyiddwa nga Kelvin ewange, she was glowing with excitement. Bambi yali musanyufu. She told us that all his family members were living abroad. Omuvubuka yatutegeeza nti n'abooluganda lwe baali bweru wa ggwanga. Eri mu America. Era baali mu America. United States. To be precise, but from the very first moment I met him, something in my spirit didn't sit right. Naye nze kuva nasinkana omuvubuka oyo, mu mmeeme yange saamwagala. I told Linda to be patient, but she didn't want to hear any of it. Muwala wange Linda namugamba naye gumiikiriza mugendeeza ku sipiidi ne Linda nga tampuliriza. Even my pastor warned me to be careful. He said he had a strange feeling about the man. Ne musumba naye omuvubuka teyamwagala buli yamulabanga nga alina ekintu kyawulira.
Kelvin spoke with confidence, claiming he had taken a 1-month vacation from work in Canada just to come home and marry my daughter before returning overseas with her. Engeri Kevin yangeri giyayogerangamu ng'owulira ayogeza luggumugumu yategeeza nti yali akomyewo mu Uganda kuwummulamu omwezi mulamba era nga yali ayagala kukozesa okubanga wasa muwala wange. I even spoke on the phone with people he introduced as his parents, supposedly calling from Canada, but that didn't even calm my doubts. Wadde nga yampa ku booluganda lw abaali baasigala e Canada n'enjogera nabo era omutima nawuliranga. Something about their tone sounded staged. Engeri gye baali banyolezaamu olulimi okwagala okufaanagana ng'ab'e Canada ng'owulira. When I asked Linda how they met, she smiled shyly and said, "We met on TikTok." Muwala wange Linda bwe namubuuza nti omuvubuka ono wamusanga wa? Yayogera nga yeebwalabwala agamba maama namujja ku TikTok. She said they had only known each other for only 2 months. Agamba nti maama mbadde naakamulaba era namusisinkana emyezi 2 emabega. I tried to reason her out. Nagezaako okumubuulirira. I reminded her that love built online can be deceiving, but she became defensive. Emugamba nti omukwano omuzimbire ku mutimbagano gusobola okubaamu obulimba bungi. She said I didn't want her to be happy. Omwana yaŋŋamba maama gwala tonjagaliza ssanyu lino lyendabika nga lyentandise okufuna. My husband passed away years ago and I have only 2 daughters. Omwami wange taata wa Linda yafa emyaka 2 era nandekera obwana obw'obuwala 2. She's the eldest, so I felt deeply responsible for her choices. Linda ye mukulu era nabeeranga awo nga mpulira nvunaanyizibwa ku buli kimu kyagenda maaso okubanga akola n'okutuukako. I even called elders from my late husband's family to speak with her, but Linda wouldn't listen. Nakubira ne ku bataata be basenga be artist boogereze ko nnyinaye ku musajja ono gwe yajja ku mutimbagano naye Linda nga tawulira. She insisted the wedding had to happen before Kelvin's 1-month leave was over. She insisted that the wedding was to happen before Kelvin's 1-month leave was over. Linda yalemerako nti embaga yaabwe yalina okubaawo mu bbanga lino ery'omwezi omulamba Kevin gwe yalina mu Uganda. When I asked him about his background, he said that he was from the Ondo state but wasn't born in Nigeria. Bwe namubuuza wa gy'asibuka yatubuulira nti yali alina state gy'asibukamu naye nga yali si muzaale mu ggwanga eryo. He claimed his family had fled the country years ago and lost contact with the relatives. Yatutegeeza nti nno family yali yavadda mu ggwanga n'egenda mu Canada era bw'atyo yali tasobola kumanya baaluganda bye mu ggwanga. I asked him to stay with us before the wedding so we could know him better, but he refused, saying he had already booked a hotel. Twamusaba kale abeereko naffe twongere okubako kye tumutegeera oyo omukoddomi owa social media. My family and I were worried about the speed of things, but my daughter was too blinded by love to see on all the reasons. Ekyamazima essanyu ly'omuzadde yenna kwe kulaba mwana we ng'afumbira naye ebyabano byali bidduka ku sipiidi ndala era ekyatweraliikiriza. He told us that he would use the marriage certificate to process her travel papers, something I found suspicious. Yatutegeeza nti soma banamala okufumbirwa agenda kukozesa empapula ezo ate amuyambeko agenda amufunira obutuuze kale bagende bonna ekintu ekyali kyeraliikiriza n'okwewuunyisa. Because he hadn't started any visa procedure before. Kubanga jjukira omwana yali bannamuba ku visa gye bamugobera. I asked Linda, how could this be possible within just a few weeks? And she said he had everything under control. I eventually gave in. I didn't want to appear as the mother who stood in the way of her daughter's happiness. Kelvin provided everything for the wedding, from the wedding money, decoration, catering, even a new set of furniture for our living room. Omukoddomi buli kimu ekyakina okubeera ku mukolo ye yakituwa okuva ku kulya paka ne ku by'omu nnyumba yatugulira bipya.
He handed generous envelopes to my family members and even gave an offering to our pastor. Ku lunaku lw'omukolo ebirabo bye yaleeta buli omu yakwasaako ebiri n'omusumba yavaawo yeetisse. The introduction, engagement and wedding all took place the same weekend. We didn't have a big crowd, just close family members. Mu wiiki emu twalina okusaako akaweta okumwanjula n'embaga byonna byalimu naye tebyaliko bantu bangi. Yeah. The next day, they said they were traveling to another state to start her travel processing. Olunaku olwaddako baafuluma ne bagenda ate mu kitundu ekirala okusobola okuba nga tebatandika kukutambula kwabwe okugenda mu Canada. They stopped by to greet me before leaving. Bwe baali bagenda bajja era ne bansiibulako. That was the last time I saw my daughter alive. Olwo lunaku olwasembayo okulaba muwala wange. 3 days later, nga wakayitawo ennaku 3 I received a phone call. bankubira essimu. The voice on the other end asked, "Are you the mother of Mrs. Linda Kelvin?" Eyali ku ssimu n'abuuza ono ye maama w'omukyala Linda. When I said yes, bwe nagamba nti ye, the woman told me to come quickly. mukyala yaŋŋamba dduka byonna by'okola sooka obireke. I rushed to the address she gave me. Natuuka mu kifo we baŋŋamba. My heart almost stopped when I saw my daughter's body lying lifeless in that hotel room. N'obulamu kumpi bweseba bwe nakuba amaaso ku muwala wange nga yafudde dda. Her head and chest had been mutilated. Mutilated kiki? Baali bamusse ng'ali mu musaayi, like abamusazesaze. Kevin was nowhere to be found. Omwami talabikako. He had vanished, leaving behind money and their belongings untouched. Yali adduse naye nga ssente aziresewo n'ebintu bya byonna bye baalina nga tebikwatiddwako. I knew it from the first day. Nakirowooleza era nali nakimanyirawo. I knew something was wrong with this man. Waaliwo ekikyamu ekyali kigenda mu maaso ku muvubuka ono. That was how my daughter lost her life to a stranger she met on TikTok. Awo we nafiirwako muwala wange ku muntu gwe yasisinkana ku mutimbagano.